Tukomyewo tutandikidde mu bitundu eby'ejjinja abatuuze kwoteeka n'abasuubuzi abakolera mu kibuga eky'ejjinja beekokola ababbi abeeyongedde mu kitundu ekyo nga bagamba nti ekisinga okubakwasa ennaku kwe kuba nti abamu bababbira kumpi ne poliisi kyokka ne bamaliriza nga tebakwatiddwa. Oluusi kirowoozesa abamu nti bandibanga bano beekobana n'abamu ku basirikale kubanga beebuuza nti bakubbira batya ku poliisi n'okuba endolo nga tewali ayamba. Ebibuuzo byeyongedde mu bannajjinja olw'abantu abababba nga basinziira okumpi ne ku kitebe kya poliisi nga waliwo ne kamera mulengera. Obubbi obukyasembeeyo bwakoleddwa ku Muloki Peter gwe babbye ebintu ebibalirirwamu obukadde 6 nga bwakoleddwa abavubuka 2. Wendira okujja mu printing obufaananyi najja okwagana nga ono bamutumye empapula ni envelope eda white nga aditaire wano ku meeza yange akujja okulingawo nga laptop yange tiri kugibona ni kamera tiri kugibona ate nga ni client yeyefiire nti client yena nga agoloire. Onaddukidde ku poliisi nekwata omu ku bo wabula bamutadde nga atalumiriza nti waliwo obujulizi obuli ku katambi obwakwatibwa zi kamera eziri ku bifo ebirinaanyeewaawo. Weyasulayo olunaku olwairaku afande Gerard yankoba ati mbuye alina pressure n'abakoba alina pressure kiki ekiraga nga alina pressure tibandaga ku kintu kyonna kyonna kiraga nti alina pressure oba asalawo bamulekula yaja wendogerera nzira buyambi bonabona. Abakola ne Muloki bannyonnyodde engeri gye babakwatamu obujega ne bababba. Kuba teriyo mubbi abbomu balina okuba nga babadde babiri naye kati banaye bamutadde tetulina we tutandikira so gavumenti yali tuyambye nga tebannamukwata kubanga nze namukubira essimu ne mugamba Kim ovudde wano naye waliwo ebizibu ebihapeninze okomawo okwo bwe yakomawo wano n'aŋŋamba ati Saida sooka ombuulireko statement gy'okoze ku poliisi tebanga ekontana n'eyange. Abalala abakolera okumpi ne poliisi bagamba nti ababbi bamenya n'amaduuka gaabwe nga bagala poliisi bawa obutambi bw'abababba. Tuyamba nti nembe bafu alina kamera ya CCTV yatuyambyeko okutulaga kino ekyabaddewo otherwise nga ne kamera eri ku poliisi wenyini terina kyeraga bwe tubuuza batugamba nti tebanaziconnectinga. Nsabaga gundi zino ez'oku nguudo zikolebweko kubanga kati tuli kumpi ne poliisi naye kati n'obujulizi obumala tetubulina. Regional Police Commander Wachira SSP Hiriga Hirale ayanukudde abatuuze n'abategeeza nti kamera za gavumenti tezinayungibwa n'olwekyo tezikola. Already the CCTV monitoring center has been set up at Jinja CPS and it is hoped that these cameras will help us in fighting crime. Ayogedde ku ngeri abantu gye bayinza okuyambibwa ku poliisi bwe baba baliko obuzibu. We urge the public to really guard against the vandalism and protect these cameras. They are all national assets which we should really guard against. Byamunyirwa Ivan Lamek, Soroti TV, Omwenyo.